Kabwe mbalaba mulangira mulondo yo yabadde mu kanzu mukolo gwabadde mukulu nnyo era munene nnyo wegutya abalemezi balidde empanga mu mbeera eyo wetyo nga bwe mulabye omukolo mu ngeri y'emu mwebale kujjumbira kantwala omukisa guno ku lwa BBS Refina nga mpita mu programu zimba ensi y'okubeebaza mwenna abajjumbidde oggula emijoozi bannabyabufuzi mwakoze nnyo. Nalabye eggulu ekyabadde wano PLU NRM bayise wano okugula emijoozi gye misinde gino bonna enkya bagenda kunekera nga bwe nnekedde ababadde bazze NRM yazze PLU nejja ndooza mubyawula sijja bigendamu ebyo leero si bye bindeese okubaawulira nzija katujjo bano baguze emijoozi mingi nnyo bukadde gyabadde gya bukadde 30 bebali nnyo ate nga ku luli abanuupu bakulemberwamu leader of opposition yajja n'atuuka otyo n'awerekerwako secretary general yali naye ng'ali ne chairman wa vice chairman atwala Buganda ku nuupu Honorable Muwanga Kivumbi era nga chairman wa Buganda Caucus Nalukoola Honorable akyali omugole ennyo teyalutumiddwa mwana nabo bazze ne bagulya ddala emijoozi mijja bukadde 15 ebo nga bakiisa embuga ndowooza abo babakiikirire mu kubeebaza mwenna abenyigidde mu kugula emijoozi egy'emisinde egyo. Nabwe tutyo tugenda kutunulira enziruka oba entambuza y'emirimu mu gavumenti ez'ebitundu local governments zino kwe tutambulize eggwanga nze bwe ndowooza emirimu egisinga obungi gibeera eri ku districts ku magombolola ne babeera nti balina kambiyita ebibasoomooza ndowooza kambiyita ebibasoomooza bye basanga challenges mu kuddukanya emirimu gyabwe. Abakulu aba local governments balina okwemulugunya kungi ensimbi ezibaweebwa ntono nnyo ennyingi ne zisigala waggulu eno kyokka ate waggulu eriyo emirimu mitono egya wansi gye gisinga obungi. Singa otunuulira essente ezibaweebwa ku nguudo buli district bwe wabaawo oluguudo olulina okukolebwa gavumenti olaba nga kangeze kilomita 10 ezikolebwa central government bayinza okugamba nti ezo kilomita 10 tuzikolera obuwumbi 4 owa district ate ye ne bamugamba nti kilomita 6 zikolera obuwumbi 5 oli akozesa 4 ku kilomita 10 ono bamuwa 5 akole kilomita nga 10 newebuuza magiki kyono gyalina okukozesa owa district okukola ekyo ate ng'eno kikola obulala. Nolaba embeera z'amasomero education bweba eyonooneka tejja kuva mu ministry waggulu naye oba oli awo gwe mutwe gye tuyinza okugamba nti gye kiba kisinzidde ate okwonooneka. Otunula wansi nga balina amasomero ga government nga temuli bikozesebwa temuli basomesa n'ebizibu ebiringa ebyo bwe mubaamu abasomesa nga government betuyita aba government ng'obabalira ku ngalo tugeze essomero eriva ku P1 okutuuka ku P7 nga government erinamu abasomesa 4 ku classes ezo zonna abali ku payroll yaayo n'ebyobulamu bwe bityo n'ebifaano bwe bityo n'otunuulira emisolo egikuŋŋaanyizibwa n'ebirala byonna lwaki neemenya nga bakulu baatuuse dda. Nina chairman wa district ey'Erwengo Ibrahim Arimalik Kitata, nina chairman ow'Ekalungu Nyombi Ahmed Nyombi Mukiibi Kamadi mbadde ndikyusizza sebo bweriri Nyombi Mukiibi Kamadi chairman w'Ekalungu kati nendyoka mbeera ne minisita abatwala minisita w'abandi muzzeewo sebo the shadow minister oba gwe tuyita government the alternative government oba government in waiting ye minisita oyo owa government ez'ebitundu ku ludda oluwabula government oba government in waiting sebo mutera okugamba government in waiting Honorable Betty Ethel Naluyima era nga ye mubaka omukyalo wa district ey'e Wakiso
kakati nendyoka mbeera ne senior presidential advisor kati bye bagenda okwemulugunya kubanga president yenna nnyini budget bano bwe banamubuulira ebifa mu local governments ow'omu state house senior presidential advisor Dr. Hilary Musoke Kisanja tetujja kugamba nti tebyatuuse. Omanyi bw'oba oyagala ebigambo bituuke oba mwami wawaka oba omukyala wawaka omugeyo omwana we waali awo era bagamba nti anaakujja emize yannyoko ng'owulira kuba abamanyi definitely ebyo birina okutuuka ku maama wo. Kaakati katwogere ku minisita wa finance engeri gy'ayisaamu zi local government ng'omwana we ow'omu state house waali. Nja kutandika kansooke n'abachairman be bajja okusobola okubabuulira ebizibu baliko. Lwaki tukirese mu kiseera kino budgeti yeeno budget process gye balimu. Mwalabye shadow government bafulumiza budgeti yaabwe bwegenda okubeerayo omwaka guno. Kaakati bano kabeekubira enduulu nga bukyali. Minisita waabwe anaagenda okutuuka wali ng'amanyi ebizibu bya banne. Ate ekirungi nabagambye amanyi bulungi ebya local government yali ku district ewa Kiso ekiseera era yali vice chairman wa Wakiso district. Ntandise n'ekiyaman w'Erengo sebo kwe kubuuza ku bantu era kwe kutambulirawo ebizibu bye musanga minisita abiwulire ne state house ebiwulire. Neyanza nnyo mukulu honorable Sozi Kaddu Mukasa abatulaba abalungi ku BBS TV yenze Kitata Ibrahim Al-Malik oluyambuza nti ka CPA kategeeza ki bakalabako ku mitimbagano ganje ndi certified public accountant omu ku buweereza obuli mu kubala n'okubalira ebitabo. CPA kitongole kya Institute of Certified Public Accountants of Uganda. Mu Uganda tulinga 4,500. So abagala okubalirira okuyita basinga balo bayita ba doctor abaloya bani okugu baffe kubalirira. So CPA Kitata Ibrahim nze president wa government z'ebitundu mu Buganda mu kibiina kyaffe ekitugatira wamu ekya Uganda Local Government Association ekitebe kyaffe kiri awo najja nankumbi. Sijja kwebaza ba Kamadi ne bannaffe abalala abantekamu obwesige kubaweereza mugira emyaka 2 n'ekitundu gye twakatandika era tulina tabiruka waffe owa Buganda era ajja kutuula guno omwezi ennaku z'omwezi 2 aweerwengo Buganda yonna abakulembeze ba local government tugenda kubatuuza ewaka erwengo. Mbalamusiza nnyo abatulaba abalungi ndi musanyufu okutwegattako okulaba nga tutambuza ensonga zino. Ndi musanyufu olw'omulamwa guno ate n'okubeerako n'abakulu bano. Neebaza honorable Ethel Naluyima ntera nnyo musanga mu parliament mubaka ali active kale wanjagala osanga ennyo NRM nga baweeraweeraawo naye butwera mu nkiiko kubaganya ebirowoozo omusangayo nnyo ng'ate ensonga zaffe za local government y'omu ku babaka abazituusiza obulungi. Nanjagala nnyo zituusibwe abantu baffe ab'e NRM naye olumu nga bwe tuzze wano oba tozze nti lwa kibiina ng'ekibiina oba ozze lwa nsonga ez'abantu b'okulembera ozituuse nga bwe ziri. Kubanga ensonga eziruma abantu baffe mu local government teziruma NRM bokka. Bw'osanga oluguudo olubi ng'oluva ewaka ekyazanga okwambuka erya Kibirizi oluva ekyazanga okugenda ebijaabo oluva ekyazanga okugenda ekatuulo NRM abaluyitako olubanyigiriza naye n'aba people power n'abalala aba DP abaluyitako olubanyigiriza. Kati bw'ojja ng'omukulembeze waabwe bonna wadde wayita mu kibiina ky'NRM osuubira okwogera nsonga nga bwe ziri n'ozikolako nga bwe ziri n'ekibiina kyo mwatulu kisinga okubeera nga kikufunamu. Abantu beebuuza wawangula otya obwa pulezidenti bwa Buganda nga abasinga mu gavumenti za Buganda bonna ba people power bagamba ensonga zaffe ojja zituusa. So ekikulu kutuusa nsonga ekibiina kyo kikusangayo eyo. Nja kusooka n'ensonga nga 3 zokka zenja okutandikirako mu segimenti eno gyompadde esooka bya bulamu. Olwaleero bw'olaba approved staff structure maloro gaffe aga gavumenti omuli health center 3 health center 2 ne health center 4 olwaleero tulina staff structure ya 3%. Tulina new approved staff structure. Bw'ogenda ku staff structure enkadde eddwaliro ekyazanga lina ebitundu 45 ku 5 ku 100. Waliwo ogambye 3% eyo new staff structure. Abalabi omanyi bw'otugenda mu percentage wali abe waffe eyo mukyale Sekanyonyi eyo Butege eyo Kabuwambo bayinza obutamanyi. Bw'agamba 3% kiba kitegeeza singa oyagala abakozi 10 oyinako 3. 97 tebaliwo abasatu be balina okukola emirimu egyandikoleddwa 10. Tulina okubeera n'abasawo 156 mu buli health center 4.
olwaleero ekyazanga Kiwangala ne Lwengo abasawo bitono tebawera 30 okungogasseko n'abeera ne bapoota n'abakuumi so bonna boolaba out of 156 muyinako tebawera 40 less than 30. yes so mu staff structure empya tuli wansi nnyo mu staff structure eya health center 3 tulina okubeera n'abasawo 56 ne bw'ogenda Erwengenyi n'ogenda Ekyetume n'ogenda zona health center 3 situwezayo basawo 15 okungogasseeko n'abakuumi so tewekanga bwebityo bibiri tudisikasinga nsingabuzi ekireetera ekyo kyekyokuba nti emisaala gy'abakozi betulina okuwa emirimu bagende babeere abakozi mu malwaliro gaffe tegijja jazze mitono buli gijja emitono gavumenti zaffe zibeera constrained toyinza kuwa bantu mirimu nga tolina misaala gyabwe era twasobodde twafunyeko ekifo kimu ekyafolinze vacant Lwengo naye nga kya senior musawo wona aba senior clinic officer mu kifo ky'okuwa oyo omuntu omu omukugu twasazeewo tukitemetemu abasawo 3 tutekemu abazaalisa 3 kubanga twafunye eddwaliro eppya lye twakuze ery'Erwengenyi lyetaaga abazaalisa lyebadde ku health center tuligenze ku 3 nesi tulinawo tubajja kati kitegeeza gavumenti mu kutuwa emisaala egy'abakozi batuwadde kitono tebakomye ku misaala gyokka bw'ogenda mu malwaliro gaffe twali tulina amadagala eddagala eriyamba abantu baffe okubeera nga bawona eddagala litwafunanga ku malwaliro gaffe emyaka 15 oba 20 emabega nga ne population tenaba kusituka obungi bw'abantu bunneeyongera lye twafunanga lye tukyafuna district teina buyinza na busobozi kugula ddagala sorry tugende mpola myaka nga 15 tugeze singa population yali mu district balimu abantu 10,000 ne waite myaka 15 ne baba beekubisizaamu era eddagala liwafunanga erijjanjaba abantu 10,000 bo lyofuna lijjanjaba abantu 3,000 nakati liri kyajja so eddagala eryo district sife tuligula budget eyisibwa mu parliament egenda mu kitongole kyebayita national medical stores ministry of health supervisinga bebagula amadagala ago ne bagatuleetera buleetezi era ffe ekyebbeeyi kyebatuwa kutuzimbira vaccine store twazimba ekyazanga neggwa Lwengo yawedde wenjogera laka tuli mu kuzimba vaccine store ey'amaanyi eri ku ddwaliro ly'Ekiwangala naye bye tuteekamu bisobola okujjanjaba abantu tebiriiyo kyova olaba nti atojja kuwulira complaint amalwaliro galaba gava tegawera kati okubba gyekuli naye ate babba n'ettono eritawera so ogenda okutuukayo nga tosobola okusangayo eddagala likumala ng'obudde ku ekyo olindako katono kansonyiwa nkusibesemu baba mu buyinza okumbuka ekyoyogedde nti eddagala liba ttono teribamala naye ate buli mwaka waliwo eddagala eryokebwa nga nekyenali mpuliddeko aba national medical store nga baga nti bo babawo okusinziira mmwe kyemusabye time etuuka nga lyemwasaba bali bawadde ate nga mu store likyaliyo ne libeera expired ne liyitako ne balyokya omulabi tagambe nti bachairman nammwe mulina obugayaavu obeera otya nga district yo yeetaaga eddagala eno mu store ne liyitako ne balyokya nga gwe tolisabye kituufu nti nno amalwaliro gaffe gakola kibayita requisitions ne gaziweza ku ministry ya health ne national medical stores basinzire okukola supplies naye national medical stores olumu etuleetera eddagala ery'endwadde ze tutalina waliwo endwadde nga zikwata abantu bakumazzi oba oli awo dawe ne lijja Lwengo ewatali nnyanja neeyi nga tulinayo ebisaalu so eryo eddagala liwunzika terikoze liwunzika lirina okufa liwunzika lirina okwokebwa kubanga liba lyabulabe okusigalawo ate nga limaze okubeera nga liggwako nakano tukamalire ddala baleeta limusabye oba be babasalirawo lye babawa byombi naye basinga kuleeta litutaasabye so ate situbalinaako buyinza bantu banene ddala national medical stores bantu bamaanyi ddala gwenga chairman wa district osobola kusaba busabi nti babongere sente zisobole okubeera nga zijja okukola ate kyemmanyi nti eri bwe lyonooneka ate district erina okusasula okulyokya kati ensonga endala ya byuma ebikola diagnosis eddwaliro lyonna eddwaliro tebanga room ogenza okwebaka eddwaliro libamu ebyuma bye bakozesa okukebera omusaayi okukebera emitwe okukebera ebikuluma byonna pressure biki basooke bafune obulwadde obutuufu bw'olumwa bulyoke bakuwa ekibayita diagnosis amalwaliro gaffe mangi agali ku health center 3 ne 4 temuli byuma bimala kyazanga twakafunayo omukisa ogula ebyuma last year batwayo milioni 300 ministry of health nebaza Dr. Diana naye ebyuma tebimala ate ne bye baatuwa tetunafuna bakugu kubikolako
tulina state of the art scanner ng'ekebera 90% ku ndwadde zonna ezikeberebwa mu kusikaninga n'okukebera emisaayi naye situlina mu kugwa kikolako. Tulina ate okuddamu okusaba ministry ya public service wamu ne ministry ya finance nti mutuwe emisaala tusobole okufuna abakugu bano n'abasirisa basobole okusoma bakuguke bayige ebyuma bino balyoke babikozese bulungi. Ku health centers ani ali avunaanyizibwa okussayo abasawo abo, ministry waggulu oba mwaba wansi ku district? Health center 4, 3 ne 2 district yevunaanyizibwa era abakozi abo tubalonda nga tuyita mu kitongole ekya district kyebeta district service commission. Kano olyoka babeera deployed ku malwaliro ag'enjawulo okusinza ku bwetaavu. Naye district service commission ne district fenna tetusobola kuwa bantu mirimu nga situlina misaala. Kati emisaala egyo ate giva mu ministry ya public service wamu ne ministry ya finance. So ekizibu kyekimu kyekiri mu masomero gaffe. Lwengo arono nga sogedde ku mbeera embi ey'amalwaliro gennyini bw'otuuka ku health center 4 zaffe teri mochari wadde si kyekitandikirwako naye omuntu n'abavaako n'abeera omwo ennaku 4-5. Situlina fridge malwaliro g'Lwengo gonna temuli fridge ne mu mochari wadde emu era balina buruumu baakaggala awo ne kafuuka ka mochari naye nga si mochari. Era ekyaza nga twagiggala kati abantu bw'aba tuvuddeko era kuliko ka store abantu bwe bafa mubassa mu store. I can imagine omuntu asula olunaku lumu n'owulira nga bw'aba si wuwe olina kukwata ku nnyindo ng'oyitawo waali. Ngenda kwogera n'ekikanga ekirala okyo twawula basajja ku bakazi mu wards nga bajjanjabibwa ng'onolima honorable n'amala afuna ekizibu twamuso ekyazanga aba afuluma bwati nga n'omusajja afuluma ab'embuto n'abasajja n'abaana wards ezimu kubanga tosikizwa kujjanjaba abaana wamu n'abakyala wamu n'abaami n'ekyo ekiri mu malwaliro gaffe aga gavumenti nga tekiri wala kinyana mpindi. It is a function of poor planning ku level yaffe eya central government kubanga obusobozi obukulaakulanya amalwaliro gano fenga disisuulina tetukyasolooza misolo tetukyafuna nsimbi nnyingi ng'ozinyunyuse mu bantu. Manyi mbadde ndowooza mu bwensirise bwe nti nga ntunula Masaka ne Kampala Kinyana Mpindi ebyo bwe biba biri e Masaka olwo district ziri ezeewala ennyo kiri kitya? Era Masaka baatuwadde ekirabo nga bwe andi n'ekyokubiri district gy'oyogerako Lwengo ekulemberwa omusajja wa NRM. Ensonyiwa ng'endeko e Kawempe wano katono juzi baali e Kawempe mu campaign ne bagamba nti Kawempe kigigaanya okukula mulonda opposition. Lwengo tebangayo ndooza chairman atali wa NRM. Ebyabadde byakwanjula nze nali nyanjula mukyala wange senga yaŋŋamba ono gw'otutte agenda kuwa balongo beereere naye kati yakanzalira abaana 5 naye azaala ogwogu tekuli mulongo n'omu ebiri byadde byakwanjula bakulaga ono gw'otutte ofuuse Ssaalongo naye osigala ogumiikiriza nga bw'olinda lugendo. Otuga nti bw'olondo wa NRM ya lwofunamu babadde batulimba awamu kisoboka naye awamu olumu tekiba nga bwe kiri. Ajja kyogera konze nazo kwogera nsonga z'abantu maliriza ezo njagagendako wa chairman muno nja kumaliriza n'okusoma. Gavumenti yatandikawo enkola ya UPE abantu balina kusomera bwereere naye amasomero gaffe tulina amasomero 132 mu district y'e Lwengo naye amasomero 6 ku go tegalina bizimbe bimala. Amasomero agasoba mu 8 tegalina basomesa bamala. Era amasomero gaffe wadde tugaa nti okusoma kwa bwereere naye bawonsi balina okusolozesa abazadde ensimbi entono okusobozesa abaana baabwe okubeera nga bagenda ku ssomero. Situkomaawo waliwo ebikozesebwa kati nga kati twadde ne contest nnene wakati waffe nga obukulembeze bwa district wamu ne office ya RDC w'e Lwengo era ntufuna obutakkanya bungi era complaint wakituteewa ministry. Tulina seed school empya ey'e Katovu tugizimbye eri ku 97%. Abantu bafa ab'e Lwengo okusinza ku kibala Katovu Seed Secondary School yaggwadda kubanga amasomero amabi amalala ge balaba amabi okusinga Katovu tulina obonyumiza mu terina bakuggwa. Abaana beekunze tebalina gye balaga tuguddewo essomero yaga mulindeko tusoko tusimba omuddo mulindeko situnaggulawo. Era nja kunzika nga nsaba RDC w'e Lwengo Kateera ave ku ssomero ly'e Katovu twaliguddewo ng'obukulembeze bwa district tetugenda kumwebuuzaako ku ngeri gye tukolamu emirimu egimu tugikola ku lw'abantu baffe ab'e Katovu. Chairman Kalungu muno wakomye minisita wamwe abawuliriza ne state house ebawuliriza local governments challenges onabadde nnyo ku health neyanza
kankusabire engeri gy'oli nkumanyimu obusomesa tandikira mu education neyanza njagala ntwala omukisa guno okulamusa ku balabi ba BBS telefina ate okusingira ddala abagiraba nga bali Kalungu awo wenvudde ku kyalo Kabaale Bugonzi ndeseewo okusoomoozebwa nti muganda wange Gasita Serunjogi yafiiriddwa omwana wa myaka 25 tusaba kimu Mukama abeere nga amusaasira ate amugumye mu mbeera eyo ey'okusoomoozebwa ate era njagala nsanyukire wamu naawo bannayuganda ne bannakalungu abalina ebirungi bibatuuseeko mu kaseera kano abalina okusoomoozebwa kwonna kwe bayita mu tusaba Mukama abeere nga abagumya abajjanjabe ababuddebudde nze Nnyombi Mukiibika Amaadi ab'ekalungu gwe bayazikamu ku bwa ssentebe obwa district naye njagala ntwala omukisa guno okusooka okusiima ekitongole ne puroguramu eno ne BBS telefina sisobola kwogera nsonga naye sebo omukubiriza Ronald kadi neyongedde okukakasa nti eddoboozi lino ddala liba ddoboozi ly'abantu ate likwatira ddala ku nsonga ez'abantu ensonga ng'ogitegere. Ekyokubiri njagala okusiima ak'enjawulo omubaka waffe ali wano ate minisita waffe mu ludda olulaga gavumenti ebituufu by'erina okubeera ng'ekola nti mu paalamenti eno ekyamazima amaloboozi agasinga nga tetulimbye ku nsonga ezikwatagana ku local government gaazikira naye eddoboozi lye tubadde tulindira nga livaayo emirundi egy'enjawulo okubeera ng'alwanirira local government era ndowooza nja kulowooza bwe tuba twagala okwongera okutereeza twongere okukuza abakulembeze abali wansi mu local government tubasindike eno waggulu gye basalirawo kubanga bayinza okuba nga ensonga z'ebitundu bazitegeera era bamanyi okusoomoozebwa kwe tuyitamu. Ekyokubiri nti omulwadde gw'ompadde bw'ogamba local government ngana wange yatandikidde ku byobulamu kuba omuntu yenna nga talina kye yakoze alina kubeera mulamu naye nze local government bw'aba mulwadde nga nti buli kitundu ekimuliko bwe bamukuwoga ntandikire ku mutima gwayabika ntandikire ku sukaali yasukka waggulu omutwe buli wamu waki walwadde yekiriwo era nze ndowooza nti oluusi mu Uganda waliwo ekigambo ekisigalawo naye nga mu nkola kyavaawo ntera okugamba abantu nti nalabako ekalungu eyo ne Masaka ng'abantu abatasibye enkoba nga abakwata ne babatwala ne mu kooti ne babakyaginga naye siwuliranga ng'etteeka eryo balijjawo naye kaakati tutambula nga tewali asibye lukoba kati n'ekigambo local government ekigambo decentralization okuzza obuyinza n'okusalawo n'okutambuza ensonga z'ebitundu ekigambo ekyo kiyinza okuba kyasigala nga bwe tukiyisa ekigambo naye mu bikolwa ebyatandika local government bakadde baffe abagitandika ekyamazima enkola ezisinga nga bwe ngenda okunywa mukadde kano zagenda zivaawo. Njagala ntandike oŋŋambye ebyokusomesa ebyenjigiriza amasomero gammwe naye ensonga gye njagala onzikirize nali nti emirimu gyonna egigenda wansi mu local government oba byanjigiriza oba byabulamu oba makubo girina okubeerako ekigambo kye bayita obulondoozi abalondola kuba abo oba okola omulimu ng'ogwo gwendabye ogukolebwa ku kyagambiddwa secondary school olina okubeera nga chairman wa district engineer kaawo na diyo DIS nga basobola okutuukayo n'okugoberera okumanya kiki ekiriyo naye okusoomoozebwa kwenjagala ntandikireko nze nga ngenda mu byenjigiriza nti olwaleero mu district zaffe ze tulina mu Buganda 26 ne simanyi kaawo akulira abakozi bonna mu district ng'ayina emmotoka esobola okumusobozesa okulambula amalwaliro oba amasomero oba amakubo mu district ye. Simanyi chairman wa district muganda waffe wano ye chairman of it tuwezezza tugenda mu gwokutaano kuweza emyaka 4 naye ffe abakulira districts tetuweebwanga yadde akagaali mu butongole oba akapiki osobole okulambulyako n'okulondolerako emirimu egiweereza olwaleero district chairman tebalina motoka district mu Uganda bachairman ba district basembwa okuweebwa entambula mu butongole emyaka 7 emabega
era olwoyo bw'oba oyita ku kipikapu ekiriko ara nga kikubagana nnyo omanya nti oyise ku omu ku bakiyamaani ba disitulikiti kyovola nti nze bwe mbadde nzijana era neebaza nti ffe kyovola tulina we tusonga ewali omukulembeze akyalimu ku maanyi nti mpimye nga bw'otuuka ssentebe olina okufuna woopandira ka booda osobole okutuuka okuweereza abaki abantu bo olwo bw'onoonya ba DEO akulira ebyenjigiriza oba ba DH emmotoka eri ku disitulikiti ng'efaananako ebyobulamu ate eriko akagambo donated ya covid gy'osanga DH oba chairman nga yawambamu akola ki atambulyamu n'olwekyo okusoomoozebwa okusookera ffe bwe tujja eno mu ministry n'amaziga oluusi gayiika okyama emmanji wa ministry nga bapaakinzeeyo emmotoka 100 ziriko ebitundubaali abakulira ebitongole baba minisita ayina ekulembera nemuwerekera emabega naye nga mmwe mu district namba okujjako kabangali gye baaweeya covid nga tiwali mmoroka n'emu eri mu district namu esobola kusobozesa abakulira ebitongole ebyenjawulo okulondoola emirimu egikolebwa mu district. Kankusibe mu katono awo kiri mu Uganda yonna oba mu Buganda? Kiri mu Uganda yonna era tutuusa okusoomozebwa era kakusaba omukulu Dr. Hilary gwe mu State House owulira bulungi njagala kusaba olwaleero programu eno ebeeremu ak'enjawulo nti omubaka waffe wa Parliament bwe tuba tumaliza programu eno tumutume kubanga tutuuse n'ekiseera nti buli enjala lweba ekuluma bw'olaba alya oyinza n'okutandika okufuna omululu okuwulira entondo gy'alya kubanga ffe twebuuza nze mu district ndi chairman omutuli 146 n'ogattako ne bammeeya gavumenti mu kisanja tesobola kutuwa mmorokana kukyogerako naye ate mu Parliament tulaba bw'omubaka oluyingira ng'afuna kyeŋŋambidde nti ekigambo loko gavumenti kyavaawo njagala ngende nga ngenda mu byenjigiriza nzikiriza nsookeko omubaka kino tusinze bulungi kanzigumizeeko kuba naye konsaani ngifunye Parliament olwaleero muli ababaka 503 mu mwenda around there kaŋŋambe abalondebwa tuli 529 kati wamalira okugatako ba ex officials tuli mu 505 kati ababaka muli 505 buli omu ayina emmotoka district ziri 146 kyokka ate omubaka municipalities bali 17 can you imagine mwe kati kangeze district ayinza okuba district chairman atwala ababaka 4 oba 5 kati ababaka 5 bo buli omu ayina emmotoka ono atwala district yonna ye tayina yadde akagaali sebo genda maaso mukubiriza njagala onzikize ng'enti tuleetedde okusoomozebwa nti ate bo ne babeera nga nze Nyombi Mukiibika Amadi singa baleeta pick-up eyo ne bagimpa enkya bwe nva ku bwa chairman eddayo n'ebeera ya chairman naye ne tubeera mu ggwanga ng'ate yo omubaka wa Parliament bwe bakwata ne bamuwa emmoroka ku Mande ne bwe bamuggyayo ku Lwokubiri esigala ye n'olwekyo tuli mu kusoomozebwa nga twebuuza nti ffenna tuli bakulembeze ffenna tukola ku nsonga z'abantu ate ekintu ekyo tetukyogera mubi naye enteekateeka yandibadde efaanagana baffe tulowooza era ne mu constitution kubanga omubaka wa Parliament abeera political n'abalala naye nze local government act eŋŋamba nti nze political head kitegeeza buli ali mu district nga wabyafuzi nze mukola ki nze mukulya naye ate ogenda okusanga ne muproko kyega nti local government eno eringa eyasigala mu biki mu bigambo n'olwekyo tusaba eddoboozi lyaffe libeere nga lituuka olwoyo nga tuyita mubaka waffe nga wabadde akola buterevu ensonga yaffe ebeerengako nakano kamuwe simanyi oba nyangu okugenda gy'olaga oyogedde ku byantambula remuneration ye neyanza we badde mbutufu nga woga nti osumulula nsuna badde njagala okutunuulira olwayo abatulaba bagenda kutusaasira nti oluusi bwe tubeera n'ababaka baffe aba Parliament bayinza n'okututiisa naffe okwogera nti kiki kyenfunayo naye olwaliro obukulembeze obuliwo bwa bwerufu n'okulabisa ekiba kiriwo chairman wa district atwala ababaka 4 omwezi mulamba afune $1,000,000 naye bwe bamuyita ku fundraising
bwe bamuyitanga waliwo obuzibu obugudde mu kitundu bamanyi chairman wa district munene bamusuubira nayo okubeerako kyakola ki kyategeera tutuuse mu level nti tulinganga baana ate ababaka baffe abali mu bitundu abalungi nti asigalanga yakuleeya yanoonya oyina kubeerawo otya olwo bw'otunulya kansala ajja ku district alina eggombolola oluusi eyenkana ne constituency n'omusaala gw'endooza kanga emitwalo 17 kubanga bo batugamba nti balina kusasulwa ebitundu 20 ku ezo ssente eziba zakuŋŋaanyizibwa nga local revenue mu mwaka gw'ebyensimbi ogwayita kati nze wange ekalungu nnyingidde essente z'ensolo z'obukadde olwenda ate nga mu Greater Masaka ffe abamu kubaliko obulungi ate nga ssente ezo ebitundu ebisoba ebitundu byensigazanze biba 35 kati ogenda okumanze wange ku district omwaka mulamba ssente zennina okusasula kanso ziri milioni 30 lwaki zezikola omwaka mulamba lwaki nti obubugabuga buli kabuga akakula ne kafuuka town council akabuga ako ssente ze kaba kasolooza teziddamu kubeera nga district efunako yadde 10 efuna magombola ng'ewa chairman Mbalala ag'ebyalo omuli nga n'edduuka olinoonya oli aliggula avudde mu nnimiro alinamu sukaali na munnyo ogw'abantu n'olwekyo tufunye okusoomoozebwa nti baga era njagala okwebaza wano omubakafu wa parliament nti ali wano Honorable Nalima nti yateesa nako nti ate n'aka akatono gavumenti yali eyagala oba eyagala ne kati era weekiri tukaleeta e Kampala bwe tukaleeta tukanguya nnyo naye bw'oleetayo obukadde bwonkaaga osobola obusaba ne butuuka mu financial yeddako ng'ate tebabukuddizanga ng'ate kansala awo buli myezi 2 atuula buli mwezi atuula mu lukiiko akola ki abanja era tulina okusoomoozebwa nti ekyamazima ekimu ku kireesa okusika omugwa ne mu councils wansi nti abantu batunuulira nga azze mugenda kuyisa budget ng'ewaffe bwe twagireyinza obuwumbi 39 naye nga bw'apimanga ye kansala sitwagala nti mululu naye ng'omwaka mulamba tagenda kuwezaako ye miliyoni 2 kati nga ayina kutandika kaluubiriza ate oluusi emirimu egiweerezebwa kubanga omuntu bw'aba muyala ekyamazima oluusi akola n'ebyo by'atalina kubeera ng'akola ki ng'akola olina ensonga gye wakoonyeeko nkulu kuba bwe twogera nga maliza ku ekyo ensonga kino kikkirira ddala wansi nti chairman wero si wano akola endagaano ayina stamp amanye ekyalo omwaka mulamba ali ku singi mutwalo naye nze abeewange ekalungu buli mwezi afuna omutwalo abeewange kalungu ntera baga nti ate mwe bakyamaani beero si wano mwesiimye bamwami kayizi kubanga gw'olina ekyalo kimu ofuna mutwalo nze nina ebyalo 398 298 nfuna emitwalo 100 tegeeza nze ne buli kyalo siweza muki mutwalo naye ng'abantu buli wamu bakukola ki bakwetaaga olina akantu ke watandikiddeko ku makubo kakulu nnyo nti amakubo tugakola mu bitundu bye bimu naye olwaleero bw'otuuka amakubo agabadde yavuddeyo unranze kangaiti kati aga ministry ya works bo bwe baba bakola kilomita emu ey'ekkubo nange ng'eryange kweriva eyange banda gangikolera wakati wa miliyoni 7 ku 10 eyabwe yabadde eyayuno yabadde wa ministry ya works egikolera wakati wa miliyoni 50 ku 8 gwe miliyoni 7 kubanga nze nine wange nti bwe bakuwe essente ako kowulira akawumbi fa akawumbi kamu osobola okukafulumyamu nga ffe kalungu kilomita eziwera 40 oba 5 mu bukadde 10 naye ate yo yunula ebadde ekwata akawumbi kamu n'obukadde 9 nefulumyamu kilomita 11 ng'ate amafuta tugagula wamu mara tumujja wamu emmoroka tukozesa zezimu ebyuma tukozesa kyekimu omuntu muwe ekifaananyi kituufu oyogera ku yunula ne district nga mukola enguudo zezimu kuba omu ayinza okuba akola kolansi omulala lwa yunula ekola ttaka naye ekola malamu ngaffe weekola ettaka malamu wayayingire miliyoni 8 ate n'ogenda okutuukawo ng'akaffe akaloko gavumenti ekyamazima ali ekalungu akijulire nga kafaananako bulungi ate okusinga yunula we yakoze eki we yakoze era ffe tulowooza nti singa essente ezo bazikwata ne baziwaffe loko gavumenti oluusi tusobola okwongera okuweereza kubanga olwaleero gavumenti ennene mu byalo ng'ewaffe ekalungu yafuuka abusenti lwaki essomero ebbi kyeyamaani abantu ekyamazima ewaffe okugjako nga watuuseeyo okulonda tibakyamanyi na pulezidenti kyovula nti bw'oyita ekalungu ennyonyi eyitawo ba pulezidenti kati bamanyi n'omu bo bamanyi pulezidenti neye Kyagulanyi
naye government eno eriko abantu tebakyagibanja kubo tebakyagibanja somero baga nti chairman wa district esomero eddwaliro ekkubo kati feba president baayo kyokka ate nga ku sente z'eggwanga buli 100 tuyinza okuba nga tetusigazaako na sente ziwera 12 ku buli 100 ate fe abalina okukola emirimu era njagala okumaliriza nga nsaba nti olwaleero nga bwe tulina minisita waffe ate omubakafu wa parliament programu ene tuyambe tuviirwemu ekiteeso ekiyinza okuyamba ku buweereza naye wansi ekyamazima abantu bakaaba chairman w'eggombolola erina ebyalo 74 yalina okulambula omusomesa wa science ezafuna obukadde 3.3 yafuna 3 kati ekyamazima bw'anaagenda y'anaamugamba ki yalina okulambula head teacher w'essomero limu mu nteekateeka eri mu ggwanga ate yasinga chairman w'eggombolola agikulembera okubeerako kyakola ki kyafuna so tusaba busabe nti eddoboozi lyaffe liveeyo nga ngende wa minisita kankubuuze oba ne muganda wo waali wano ku ebyo byempulidde kyekireeta corruption gye tuwulira ejjudde ku local governments naddala wali contracts committee awo mbuwe muliiridde ne mukunakuna njagala ntandike obuzibu buva luddawa eri mu local government nga zitandika bakadde baffe bakezekia Segwanga Musinga bakulembera chairman wa district agibaddemu akulembera be batuulanga n'olukiiko ne balonda kaawo be batuulanga ne balonda abakulira ebitongo aba contracts committee naye nze olwaleero ewange ekalungu ne bamala bakyusa kaawo ne bamuleeta ku makya nga contracts committee yaweddeko ate ye yagironda kitegeeza asobola n'okulonda mu bakozi nga naye yakabala banennaku 2 tabakola ki tabamanyi ekyokubiri kaawo ono nze si kyamuyinako buyinza owulidde chairman wa district namba ate munna NRM ate chairman waffe mu Buganda mwami Kitatanga akaaba nga ye political head omanyi gwakaaba amulemesa emirimu amwogedde wano agambye RDC nga RDC yamulemesa emyo kati nekyeboogera bigambo lwaki nti njagala nsooke nzikirize nti wansi oba buli level yonna olwaleero erikoko okulya enguzi naye bwogerageranya sente ezijja mu local government nezebalyako n'ogerageranya n'eziri mu government nezebalya nze ntya n'okutya nga mpulira nga abantu bakuba enduulu nti projects oba sente eziriibwa ziri ku local government ewatali na sente kubanga nze budget yewange olwaleero eyayise ekalungu gye twaleyinze ebitundu 57 ku buli 100 bigenda kusasula misaala kitegeeza nti sente ezisigaddewo ne banaaba babbyeko bagenda kubba ku bitundu 43 Minister wa local government abantu bobaabo budget mwamaze oziyisa ate gwe sira na kyenkunyonyola oli kafulu mu local governments nsaba tubenga tusooka okwebaza management ya BBS okulowooza ennyo ku gavumenti z'ebitundu mu Uganda ne mubanga olunaku lwaleero Honorable Sozi wamu n'obukulembeze bwonna bw'otambuza nabwo emirimu gino programu eno olwaleero nobanga oyongedde okulaba nti erowooze ku kiki ekigenda mu maaso mu nsonga za gavumenti z'ebitundu era sebo nkwebaza we bali kutwaniriza nakutuyita nakuteekateeka tube nga tujjayo kyendowooza nti nno kyandibadde kiyitibwa obulwadde obwakasirise obumalawo Uganda bwe wayongedde ojjeyo eddoboozi libulikike mu ngeri enjawulo kkiriza nsooke nkuliseeyo bonna ababadde mu bulemeezi olunaku lwajjo nga tulaba Ntanda yasiimye n'abanga ekizimbe kibbulwamu erinnya lye era twebaze nnyo kangaawo n'olukiiko lwonna n'abateeseteese mu by'amasomero okulanga te Obuganda bwongera okunywezebwa mu byenjigiriza nga kye twalabyeko olwajjo mbakulisaayo ate kkiriza kuba nali wano ku bbalaza ng'era nange nyambadde omujoozi ogw'okudduka enkya nange nnyongere ku ddoboozi nga nnyongera okunga bannawakiso ne bannayuganda mwina kubanga ate si bannayuganda bokka kubera ensonga y'okudduka ey'amazaalibwa yafuuka yansi yonna kuba buli omu agenda kudduka gy'anaabeera nyongere era mbasabe buli omu oba tonnafuna kit kati ate gwe oba otuswaza kubanga essaawa eno olina okuba nga omujoozi gwe wategese dda ne tracksuit yo n'engeri gy'onoyambala bannawakiso tteeka nja kubanga nkeera nammwe eyo muwakisa ate ne banakira nze nja kuba ndi mu bitundu ebyenjawulo naye mbasaba buli omu asobodde beera mu lubiri ate mu abalala ffe tubeereyo mu bifo ebyenjawulo nyongera okubanga neebaza bannawakiso abayimirira nange ttiimu yange naluyima bakansala Ronald gyepwe muli ekyengera n'abala muli bangi
ate nga sirese kwebaza bamamba omanyi ab'emmamba bebanzikiriza okujja wano nakedde mu nkuba ne tutegeka ebyabwe ebyawaka nendyoka mbeera wano so mbeebaza mwebale mu ngeri enjawulo nebaza obukulembeze bwa NUP obwampa ekifo ky'obwa shadow minister president Kyagulanyi ne leader of opposition right honorable Law zino ensonga zetuliko era zetukyaliko paka Uganda bweneetereera paka bannaffe abatambuza gavumenti eno abakutte enkasi ey'okukulembera Uganda nga mmwe mumaliridde okubanga mwagala bannaffe abali mu local governments baboneebone bakaabe ngenze nakiyitamu kuba nali speaker nali deputy mayor wa Kira municipality ekisanja ekiwedde mbadde vice chairperson wa Wakiso district kati ni mu parliament naye bino byennyini byensiba njogerako mu parliament byenkwataganya ne bannange bano aba UAAU aba ULGA wamu ne ministry ya local government ne bijjibwayo naye nga tebifiibwako nsaba honorable Kadunga ntandika nziremu nzijukize bannayuganda ekizibu kye tulina kubanga bannange bano ne banayogera batya nga tetunnafuna kizibu kukinogera ddagala kyekizibu ekyo kiyitibwa central government okubanga ekutte constitution eno bwe nayingira mu parliament waliwo nabeera nga mu local government nga nsinga kutambula ne local government act eno era nsaba mwenna mikwano gyange giri mu local government mumanye nti kati tetukyayogera ku cap 243 twogera ku cap 138 eri amateeka gano gakyusekyuseemu mu ggwanga kati cap 138 yeyongera okubanga ewa obuyinza local governments zokka naye obuyinza obwo nga bugiwa mu constitution abatamanyi constitution kyekitabo ekitufuga mu bukulembeze bw'eggwanga lino era semateeka w'eggwanga era buli kimu kye tuyinza okuba nga twagala okwogerako kiva muno gye bayita chapter 11 oba essuula ey'okkumi eyo yo abatuula mu constituent assembly baagiwa nti obukulembeze mu Uganda bunaabeeranga butya okusinziira ku mbeera eriwo ne bagamba obukulembeze obwo bugenda kusinziira ku buyinza nti ffenna tugenda kubanga obuyinza tubujja waggulu nabo ne tubugenda nga tubugabanyagabanyamu era chapter eno weeba etandika eri ku article ekigambo article kyeki mu Luganda ku article eya 176 enyingo eya 176 kubanga weeba etandika bweti ekugambirawo nti nno ffe tujja kuba ne system eya local government era ejja gendanga weneemala ejja kuwanga obuyinza ng'obuyinza bukkako wansi ekiyitibwa decentralization era neemala neyoba ku devolution kati mu ebyo nga kitegeeza obuyinza government ate wogenda mu kati eyitibwa schedule 5 eya local government act eraga government mirimu ki gyevunaanyizibwako ya central neema neekulaga district eki kyerina okukola neekulaga ne town councils n'urban authorities naye kikyengezaako okuleeta nti we twakwata chapter 11 eno olunaku lwaleero nga Uganda bwetambula ne tusalawo we tuba tubikula constitution yo chapter 11 tugibuusa amaaso ti local government zirina emirimu gye girina okukola era nga chairman owa district yanaabeeranga political aid ne tusalawo nti ye tetumulabawo ne tugenda ku meeya naye aweebwa ye political head mweyo municipality ye n'okutuuka kubanga town council bwe tutyo tugenda kutukanya nti nno ne we mbanya nti nze ndi MP bwe ntuuka ewakiso mba neetaaga governor owa Wakiso bw'ojja Mityana municipali oyagala Mukambwe Lukonge mu municipality era bwe mmanya nti kati njogera ku nsonga za district ya Mityana neetaaga omunyarwanda wa Kabaka okiraba ekyo so ebyo buli we tubyerabira Patrick Mugisha Nshime so ebyo buli we tubyerabira ne tuwerabira obuyinza obuweebwa constitution ne buwa local governments zino ne tubanga ne tubuusa amaaso article ne tubuusa amaaso essula akawayira aka 191 akagamba nti zino local governments zirina okubanga zirina amaanyi ku nsonga za ssente zaazo era tuleme kubanga ssente ezo zikwatibwa ne zimala emyezi nga 3 ne ziba mu ssente eyo bwe twero obuzibu amateeka gonna gali clear nti political head w'ekitundu kyonna abeera oyo omukulembeze gwe balonze gwe bayita district chairman district chairperson mayor era ye alina okusalawo ku ddi abantu be baagala ku ekizimbe kituuse katugende tukicommissioning tugenze tukoze ki ne plan zonna yabaazifuga kubanga bino ebintu bya people power belongs to the people chapter esooka manifu wale tugamba obuyinza buli eri obuyinza buli eri bantu
kati obuyinza bubanga buli bantu era kugamba ffenna tulina offices zino nange ey'obwa woman MP Wakiso naye njirina gabwe ndowooza kuba na Wakiso we hold these offices in trust of the people who elected us bwe buyinza buli obuli mu bantu kabe president kabaani buli omu olina office eyo ng'ogirina ku lw'Abannayuganda era buli kyokola olowooza nnyo ku Bannayuganda lwaki Bannayuganda ffe abantu baba balonze tuba tuddamu eri mmwe naye kaakati tutuuse ekizibu ekirala oli accounting officer gwe batumye era yavunaanyizibwa ku bakozi bonna ava mu center tufunyayo n'ekirala president aweereza omubaka be omubaka we gwe bayita RDC RDC oyo yabwebwa emirimu nsaba buli RDC ampuliriza nkujjukiza emirimu gyo mu constitution gikugamba ku kawaayiro 223 nti omulimu gwo gujja okubanga olondoola emirimu gyonna egya central ne local governments era woomala n'obanga ogwe chairperson wa security committee eyo part B era n'ekyokusatu okubanga okoleje emirimu gyonna nga president w'anaaba akutumye kati obuzibu bwe tufunye kwe kuddira emirimu gyonna mmwe ba chief administrative officers ne ba town clerks ne mugamba gino RDC abasalawo yasalirawo council D lweneebanga ekommissioning ekizimbe ne ka latrine nako okalindisizza muntu ava mu center yagenda okubanga yasalawo ddi abantu banatandika okukozesa ka latrine ako ogyeko amaanyi go abuyinza bwonna obwona omuntu gwe balonze gwe bayita LC3 chairperson omulemesezza okubanga ddala agamba kano ka latrine kange kakozesa nze nalinda ye ku telefone wano nga waliwo minister nga alina latrine nga minister yagiggulawo nebe nali nabawakane baga nti ye ba minister oli yagamba nti ne kansala kayina okuggulawo kansala w'eggombola minister yakaggulawo so kati okwagala okuddira obuyinza bwonna gw'omuntu wa central government buli kimu obenga gw'okikola kankwe an example nawulidde ministry education kati erangirira nti egenda mu head count okumanya abaana bameka balina mu primary schools naye olina aba district education officers olina aba district inspection education officers olwokubanga muganya obbawa sente ezirondoola emirimu okugenda balabe amasomero ga primary abasomesa weebali be teachers weebali mwe sente zonna ezirina okukola mu local governments nemba nga musigaza mu central government kati womalira nogenda okukola head count era ba district sibe bajjo kikola ate bakoza bava ku ministry waggulu era bo bebewa amafuta bebewa buli kimu ono omukozi ne basigala kubanga muganja ngo tuwerekereko biri mwala wenses kati ekizibu ekyokuddira buli kasente konna akeje emirimu egirina okukolebwa local governments ne kati kasangibwa mu ministries n'otuuka n'obanga kati wasalawo nze ndi ku park local government erondoola sente nga bwe zikozesebwa mu local government naye buli kaseera bwe tuyita aba accounting officers waliwo ekizibu kye bayita loting nti ne contracts committee za districts zino nazo wesanga nga nazo tezikyalina mulimu gw'amaanyi contracts bazisalirawo eyo ne baddira omuntu omu ne bamuwa emirimu nga awamu akola mu kaseese gye bayita loti emu eri mu kaseese endala esangibwa Mbarara endala eri Mbale endala eri mu north omuntu omu n'abanga atasobola kukola mirimu egyo kugituukiriza mulundi gumu naye nga era bonna beebeewadde bano ba contracts committee bano aba district bambi basajja batu ne bakazi batu olwokuba bo tebalina kye basobola kwogera olutuuka nga bagamba sayininga wano tuleese essomero tewategedde nti ministry education mwagenzeemu essomero kati obwo okubanga abantu bano aba local governments obuyinza bwonna bubbiddwa butwalidde central government olw'omululu gwayo nga n'abakozi ba central government bamaliridde nti buli kimu kyonna tube nga ffe tukyekolera paka wansi kwe kusanga ng'olunaku lwaleero nga meeya Mutebi ekira ne bwe tuba nga alina kyayagala okukola takyasobola bakulaga nti kira yemu ku municipalities ne local governments ezisoloza sente nnyingi ennyo era abantu baamu bakaaba olukaaba basasula emisolo miyitirivu babonaabona naye ne batuuka nga n'ekigoma kye beetaaga bateekeo ka access road meeya takyasobola sente ze wadde asolooza nnyingi nnyo ziri mu central government ziri mu ministry of finance paka oli waanayagalira okunyiga epeesa agambe nti kale nkuddiza ku local revenue genda ogula ebyo ebigoma 3 bye wasabye kale nga wayisewo emyezi 3 so obwo obunanfuusi n'obutali bwenkanya n'okulinnya ku mateeka nti gaweebwa amateeka gano galina kubanga local governments zeemalirira nazo nga sente zino eza local revenue nga bwe zisolooza zisobola okukola kubanga ekyo lwaki nkiremeramu
article 191 bino tebabijja buzi nti nno mu local government act naye amaanyi agaweebwa local governments ku article 191 eya constitution ya Uganda ekamba ti power to levy and appropriate taxes era wano woosoma egamba local governments shall have power to levy, charge, collect and appropriate fees and taxes in accordance with any law enacted by Parliament. To appropriate. Kakati ate bazibajja ku ne bazirete no when do they dirwe basalawe ensasanya yazo era we tunenyeza Ministry of Finance kankuweyo na buno waliwo bangi abampereza messages naye kankuweyo na buno kambulope onobukolako eyo kuba bano tebayinza bwogera bw'obaako sente z'omaze n'osaka somewhere ne babanga bazikuwadde district chairman werwanyeko bakangamba ogenze mu prime minister's office oba n'obaako zogyeyo bwe baba bakuwadde obukadde 8 bagamba wali sayininga 8 naye tukuwa 6 n'olutwala bw'okkiriza nga bakuwa 6 ng'olutwala 2 nga babitwala naye ate auditor general bw'anajja yayagala kumanya 8 ono yatwala 6 lwe yakozesa naye alina okwakauntingira 8 ekyo kizibu kyabwe ekyokubiri singa ogaana oba n'obalinnyirira nnyo naddala mu ministry ya finance ku nsimbi ezo ze baagala okukulyako bw'obalemesa development budget yomba omwaka oguddako bagituulako district yeeviiramu awo kaakati wabaddewo nakano ngenda wa Dr. Hillary naye nabuno njabaddira mugira mubura abamu bye babadde babuuziza mu bizeemu waliwo nangambye ye Merisa Nabukeera woman MP to be owa Lwengo district Merisa Nabukeera abadde abuuza chairman Kitatta nanga nti twawulira wazaayo obukadde awo obusoba mu 15 nga tezikoze mu district tinga ate tulina enguudo embi herese sente embi n'amasomero amabi sente ozizaayo otya ng'ate ebintu tebikoleddwa ne wabaawo John Mutyaba yewe Busunju waffe Mityana abadde abuuza ndowooza mukizeemu ekyo nti lwaki ate sente ezikuŋŋaanyizibwa eri ku local government ziyita mu revenue ne ziddayo mu gavumenti lwaki tezisigala ku district ne bazaakauntingira n'abuuza n'ekirala lwaki tebasasula misaala bakansala mu kifo ky'okubawa allowances tino kyekireesewo n'obuli bw'enguzi n'entalo zemuwulira mu district n'okulemesa zi budget bwe batunula nga budget egenda okuyisibwa bo balinamu buswazi kati abo balemesa budget tikyemuwulira nga district budget zirema okuyisa abakansala buli kiseera beekyanga kamaleyo kano technical staff nti ebba sente okufa obufi ng'eyita mu contracts committee nti ebimu bye bazimba agambye Busunju eyo bazimba ekitebe kya kanso n'agamba nti bakoze kasingi bwe kati nti naye bw'olaba obutitimbe bw'obukadde bwe boogera obwagenze wali buzimba ebizimbe 3 ne biggwa kawe mango Dr. Hillary yajja government tukonye nnyo ku ba technical n'ebitongole by'obufuzi naye ffe mu district tuyina gye bayita PAC Public Accounts Committee tuyina ne internal auditor naye okusoomozebwa kwe tuyina nti mu nteekateeka ya gavumenti kye bayita PAC ekigambo empowered oba nnyinza kiteeka ntya mu lunabuddu teweebwa busobozi n'amaanyi kukola mirimu gyayo ate bw'ofuna okusoomozebwa mu district mu kifo ky'okubeera nga PAC eno oba auditor abaako lipooti gy'akola ate ba igigi ava Kampala direct alina gwenze naye tubadde tubalaatamu nanga nti fe waffe ekalungu bayigigi bajja ne baga nti bagenda kumala emyezi naye oli abadda nga nti singa naawe onaabateekako obwayigigi n'obala nti kyayi banywedde wa sente mmeka emmotoka ze bavuga amafuta ojja kuzuula ku nkomera emyezi 5 nga bwe baba bazze okunoonyeza ku bukadde 2 nga bo bakozeseza 3.5 omwana oli we yagambira nti Kabaka mwanga Dr. Hillary kati nenakyo nkuterekedde kye bakubuuziza ozaayo otya obukadde 15 nga amasomero n'enguudo ndi mu Park local government obuzibu bwe tufunye tola nti kati ono Apple sente za development bagenda ziteekawo mu June yawo ng'atandika ebiseera ebisinga finance ezibawa kubejjako eziteekawo June ng'atandika nga balina okutambulizamu ebintu bingi procurement ani w'omalira nga system ate bagigala 15 June
nga districts tezina kyezisobola kukola as far as the procurement kakodyo kakuzesigaliza ne bazesigaliza ate to revote okuzizaako awo kwokutambula bano bachairman kwe bakola okugenda okwegayirira omuntu ali mu finance nti tuyambe sente ezo zikole ki. Dr. Hilary, bino byonna bigwa wuwo njogera bigwa wuwo gwa State House president yatula yenanyini budget bino byonna bibye bino byonna byebogedde minister wa local government eri mu kulinda chairman wa NRM bulungi nnyo toyina kyojjaga nti baba waayiriza ne chairman wa Kalungu zino rural districts n'ebya Kampala obimanyi Mr. President bino byonna bigenda mu maaso abimanyi nekirala bano bakakase bali eyo nga bifaananyi district mwazisazaamu kakati ekirungi nti bogambye nti oli wa NRM mwanyenaze wa nupu nono naye nze ate siri wa kibiina kyonna gwoli mukozi wa gavumenti sewo naye nkwebaza okusooka bannaye Sabasajja mwebaza bannayuganda ffenna twanyumidda mutulaba lwakuba nti topiki eno ekwata ku muntu wa wansi olaba nti twadde sinafuna kaseera kwogera nti ate bano be bali ku muntu wa wansi. Yes, my sister ayinza okubanga kati ali mu parliament naye nze nakolako naye wakiso kubanga nali mu health department nga nkole wakiso ku district. So ebintu bino bitambula mbimanyi ate yaviira ddala eri kwansi ekira nze omu ku baali nga bamunoonyeza akalulu ukakasa yono wange okay akozi mwanyoko kakati njagala tunuulire ekintu ekizibu ekinene manyi abalwadde babeera mu ddwaliro abasawo basooka ne bakola diagnosis kati diagnosis ey'endwadde eyawukana endwadde ez'enjawulo ne diagnosis eyawukana ekizibu kya service delivery hours lwakuba basala ku management yasala ku ssaawa zaffe ndi musomesa asomesa public procurement ku masters level nti ebintu bino bw'obitunuulira ekizibu kinene nnyo n'okusinga kyetwogerako wano nti busammambiro naye nga tetunagenda ku kizibu ekinene ate tusooke tutunuulire n'achievements kubanga abakulembeze bange ddaba LC5 tulina okusooka obbabuuza nti yes tutandikidde ku kizibu olw'obudde naye ate eriyo era n'achievements nga gavumenti central government ze achievinze wansi mu busomesa tutwagala nnyo okubeera objective n'omanya nti yes gavumenti omayinza onkangiddewo ku bye bakaabye okugamba nti wali achievement yes kubanga tumanyi Uganda gyevudde tumanyi nti buli mwaka tutandikire ddala ku policy ya local government policy ya local government yeewa obuyinza literally yalina okuba nti yeewa obuyinza muteeka nga honorable bwalisomye abantu bali babenga bemanaginga ne resources eryo sebo toko wali asigala mu bitabo ewamu likyakola era nga ne plans kubanga nsubira nti ku district bakola meeting ezikola budget frame papers nti planning erina kuva wansi ne bakola budget zaabwe ne requirements zaabwe ne babiweereza ku center biki bye baagala ministry eyo twala ekitongole nga education finance education health works nekwata waka plans zaabwe ne budgets nezintegrating amweva ebaweereze sente naye akazibu kaliwa kindekenda baawo wadde nga bano bakoze ebisitata akoze ebizibu bye byonna ne budget ze naye ate eriyo kyempita kye bayita budget ceiling nti bwe bagamba nti tulina mukole ebizibu byammwe bye muyina okukolako naye ate bw'oba okola budget yo tosukka wano si bwe kiri kati budget ceiling eyo buli lwembeeraawo nga omusomesa neebuuza ebizibu obulwadde bwange bungi naye ate ondimitinga ku ddagala lye nina okukola ki okumira mu bumpimpi agaye genda offe so kyenagambye nti ekizibu kinene budget ceiling finance zewa local governments ebizibu biba bingi okusinga ate budget ceiling gyokoze eki gyobawadde chairman kitatta kyeyagaye kyekibalemesa okuwandiika abasawo n'obeera limited ng'olaba ddala tewali musomesa tewali musawo tewali ddagala naye nga limited. Nafuna omukisa nakyusa police we natingira local government wakiso nali mu health ne doctor
mukisa oyo nakola report nze nali ntwala ebyeddagala nga surprise officer nenkola nasanga district zonna constituency amalwaliro gegulira eddagala naye nga mu malwaliro tebaayo mpiso tebaayo kotoni tebaayo ddagala ate nga beegulira nze nagenda nentambula district yonna nenkola report era mu kanso gyeri sister agimanyire musoke report eyakyusa police mu Wakiso district eddagala libeera centralized nalina akayingira nga ndi mwana muto naye police eyo bwe tumala okulanga mu Wakiso kikoze ministry neja adoptinga eddagala erizayo nericentralizinga netwala mu national medical stores naye ate neddagala erigulwa they are just essential drugs abantu omanyi njagala mbabuulire bannayuganda batulaba nti eddagala lyonna balina package gye bagamba essential drugs balina kwe bakoma nti si buli ddagala nti baligula wawenkulaga nti service delivery naye olowooza ddala ekigambo kituufu eryo nti essential drugs ziba basic njagala nzijaawo kati essential drugs bano balina okuoriginatinga requisitions nezigenda ku national medical stores naye boxes nze nalinga nalinga mu store ya ddagala nojja olumu ng'oyinza okureceiving eddagala waliwo lye bayitanga paraziquento lijjanjaba babigenge lijjanjaba bilhazia bulwadde bwa ku mazzi abantu bazimba enguto kakati ne balireeta mu Wakiso nenga eno mu abani Wakiso eri peri abani ne peri abani naye ng'eno gye balireese mu Kireka health center teriyo babilihazia nenga mu box balikoze eki kati nga neyokulisaba tebaalisaba nabawo eddagala erijja mu donations eryo mu donations bajja ne bayiwa kondomu ne bayiwa eryaki naye nga ewamu areas ddala teryetaaga ddagala awo wava expiry zirize mwayogeddeko nga chairman wange afunye eddwaliro lye oba health center 2 efunye eddagala naye nga temuli balwadde abo kyakubiri abalwadde balina kitata afunye eryabivu ng'erwengo teri bivu oba afunye eryanzige nga teriyo ki kakati awo wava obuzibu procurement planning and it's one of the topics oba subjects zensomesa abaana how do you plan for your procurements era procurement plans bwozikola yo budget eri etya tulina okuddayo ku drawing board kivire ddala era mwanyinaffe kumanyi olwaniridde nnyo abantu mu parliament tulina okuddayo tukyuse kubanga amateeka gonna gatandikira mu parliament oba wa NRM oba wa NUP oba wa FDC policies it is time okola amendments mu mateeka bwe nali ndi mu assignment y'ennyanja nagamba twalina okuba ne amendment mu dispensation and management of the law nga Fisheries Act yali yakolwa mu 1951 nga tekyakola ebi obsolete ne Local Government Act kyekiseera ekole ki ekyusibwe tugambe nti luli yali ekola bweti nga local government zisoloza omutwe omusolo ogw'omutwe gwavaawo local government gasoloza omusolo bwe guti naye jja n'osanga nga obusolo obuvaayo bwa butale bwa buduuka bwa washing bay kyetuyita local revenue collection local revenue collection ejja naye ate neetajja nnyingi jukira basoloza kitata tajja kumanya mukozi eri technical asoloza sente zaalidde ezitatuuka mu nsawo batekniko bagagga nnyo naye nga abantu tebalina services njagala okubuulira batekniko okuva ku local governments ne mu ministry bagagga tukirize batekniko be baliwa gavumenti abakozi besindika okuba nti baimplementinga nga kati bano abagenda okugenda okubala abasomesa n'abayizi aba accounting officer bali head wa department ani buli alina project gyakulira mugagga lwaki corruption is a monster eridde service delivery nti nga tetunagenda ku sente eziallocated naye entono zikoze eki nti bano abagezezzaako nga bwedde chairman kitata nti eddwaliro lizimbiddwa essomero lizimbiddwa aba akoze kubanga entono bano zibawaayo ba honorable era nazo ku bitundu 10 olumu bali 7 asatu ne zikola nga naye nga accountability bw'ogisanga eri kiria nze nalabanga abakozi abamu nga batwala accountability kebe paaka eyammwe kebe paaka eya parliament
bagenda na accountability nenge bagenda ne sente. Yes, nga ne bali aba parliament paka ya parliament emanye yo period kugaggawala kabaleta accountability enfu bampe ekibasa kyange nzikiriza accountability enfu mu Uganda yonna ne mu Africa is about corruption. We failing it. No chovola bantu bagamba nti wa honorable Nalima bwabanga ali mu district wa Kiso bwe batateekayo sente okumwalocatingira sente nti soka oba n'obasuubiza nti bwe tukuwa bilioni 10 ojja kuzzaako kickback awe wavudde obulwadde nti ekitono tusooke tulabe ekyo kikoze eki omwana ali eri acollectinga gwe bawatenda bagenda ne balina policy ewa tenders abantu gwe washing bay soloza maduuka loko ez'amayumba zani property tax obutale genda osoloze sente z'abantu baziwa era babatulugunya wansi naye waliwo ezikoma wano muko actually 80% wa 70 ekoma mukubo wakati woli acollectinga n'omukozi oba revenue officer kati chairman natula mu ntebe ye alinze sente zinakola ebintu bya budgeting okukola naye nga zikomye mukubo mu nsawo z'abantu kati yo government mu sento negamba after all musoloza revenue naliko meeting ne PS Ben kumumanya ng'ekintu ekyo kimulya obwongo ng'anoonya bwagenda okumonitoringa local revenue oyo kubanga zonna zisoloza ne zisatuka mu treasury ya district kati ate baba bakola budget bana aba district bateekako money from the central government then money from local revenue kati balize bagamba mwenna twe balancing naye ono agenda okuja ya projectinga bilioni 10 afunye 3 naye ate nga yali a budgeting ebyokukola nezino yazikola ki yazibalirako so ngo omusomesa nze kyengamba government sister let us tuteeke wali ebibiina oba ki ekizibu kinene okusinga bwe tukirowooza tugambe no tukyusiza tutya how do we amend the local government act tugambe nti yes sente zino lwaki tetuzidabulinga then tutaddeyo tutya systems ezigenda okukozesa sente zino nezitabbibwa ojja kusanga town clerk mugagga production officer mugagga kawo mugagga muvundu actually chovola wanga ba technical officer bajoga bano ba chairman amuntu yajidde kapichipichi oli chairman wa bwaba kalina nenga yaina base jakola ki so information chairman ngajja ngawane Kampala ngo omuyisa akubaganya ebirowoozo ekimotoka kyange kyekisinga okubamu omuko omuddugavu mu district yewe kati nga tonna bagenda ku mafuta osoka kukubira technical person munango ina mukutwala Kampala honorable Kadwa Mpisi kati ate go ina okusupervisinga tabu nene honorable Kadwa mukasabuzi we buli gwe nti kwegamba gwe yandibadde mukama woli olwokuba yayina sente afuka mukama ofuna milioni 4.7 DHO afuna milioni 4.5 aba mukama wo ino muga wakisa kuzo ne budget ya mafuta akola ki waliwo expenses mu district bweziti waliwo ze tuyiteza development kuzimba kola nguudo ne baboneza emisala current and non-current expenditures kakati recurrent and current expenditures kakati awo waliwo obuzibu omusajja agambye district service commission okulanga ebifo biri erina okwenshuwalinga nti ejja kuba in position okubasasula sente yes naye ate bagambye from the central public service egamba anawandiika mukozi yenna bamaze okukola budget ceiling tetulina sente z'abakozi abo eno fenga manifesto ya president tugamba abasawo twagala service delivery kati awo nolaba nti weetagawo synergy it falls back to you bwogamba nti manifesto ya president yenanyini budget mu ggwanga naye talifuga yokka eggwanga talifuga yekka kati mu budget ye bwaba teyawadde kitata sente z'abasawo onenya kitata obutawandiika basawo kuzimba ensi mwami Kaddu Mukasa nzi siba nzijayo ekinyusi abatulaba n'aba implementer bapiikinga obuzibu buli kwasi buli omuntu amanye ebintu bino nze nina okujjukiriza nti president yenanyini budget bagimuwambako ennaku ezo ekirungi tuli wano omubaka wa parliament bayisa budget ne president n'amala buli kimu emitendera naye bwe yagituunamu nga mulimu ye byatamatira
neddayo kyogala local government yo awupeje yo tatunulawo kakati ekyo soko buze kyava kuki era mwalaba nti mwalimu ebirumira okyera biddo kijjayo kyamani agenda okulaba budget nga bye bataddemu era walaba abantu abamu bakwatibwa which is okay nayo likyagamba ebya local government yo page tajiraba agenda okulaba bajjeemu priorities baziziseemu ki enjawulo president akola manifesto ye era neba nnungi nnyo n'eriyo ate ekitongole ekyafu ebyensimbi finance manifesto mbiseera bingi ebeera olumu tebera implemented 100% kubanga finance manager your excellency sente zino teziriiwo kino kigende mu financial year ekola ki resource envelope efunze kakati lwaki ngamba nti ekizibu kinene okusinga bwe tukirowooza tutunule obulwadde buno obuluma omulwadde Uganda oba omulwadde local government biki ebirumira bye byetaaga okujjamu biki ebyetaaga okwongeramu nti bwe tuta parliament ba MP bona gye bava eriyo local government zaabwe bana bava mu districts ate abantu bebakiikira bebizibu biri enguudo embi amazzi obutabeerayo amasomero amalwaliro biruma ku maama we ne taata we wadde yali mu parliament yes ayinza omujjayo n'atamutwala kuba abayina mu kasente nga member of parliament naye eriyo senga abo bajjajjawo era gwatajja kukola ki nti bwe tuba tukwata ku bizibu bya local government biri ku grassroot biruma omuntu asembayo kiki tulina okukola nga tuteesa ku leve ez'enjawulo ekisooka tumale okumanya abakulembeze tukoze eki okulaba nti tumalawo enguzi at every level enguzi yereese obuzibu mu service delivery okusooka n'ekyo ekitono ekiriwo omukulu yagambye bakola 2.5 naye ngaakozeseza 3.5 kitegeeza ki enguzi singa evaawo n'akatono akaliwo olwa budget envelope nga bwe batugamba twandibadde tuba tulaba kyekakola ki kyekakola kyakubiri obuvunaanyizibwa nga ba leaders amuhape mwami kitata eva sikuba nti naye wano ntoba mukwano gwange nnyo naye ovo mulaba nga ali mu field honorable ono buli omu kwasinga okuteesa mulabye ba MP emyaka 5 bameka abateesa be bamwavaayo ne tuteesa olumu wadde waliwo eyumbi wetwawukanira naye asigala wange omukulu ono omulaba naye abalimu abakulembeze kansala tafuddeyo sente meka ezaze tulina okumanya sente bwe zijja zatimbwanga edda mwami kitata nti sente zino central government zeewereza muzitimbe enguudo bweziti amalwaliro bweziti kino bweziti kati kansala chairman buli omu ajja alabe sente then ozirondoole naye lwaki tebagala zitimba kuba banazitimba public nemanya ejja babuuza ebintu lwaki kino tekikoleddwa n'olwekyo abatulaba ekintu kya service delivery kinene nnyo era njagala nga bwe tubadde nga tuteesa ku education honorable tukikomyengawo kubanga we wali obulumi bw'abantu njagala zibeere programu ezimu wamwe kugenda mu procurement nga omuntu asomesa ku university public procurement omuvuyo gulyawo obubbi bulyawo honorable kankulage 70% ya budget ya chairman oba mu bitongole byonna abatulaba naye weba private goes between 70 to 75 is on procurement naye procurement sente procurement bubbi nti buli awali procurement omanya waliwo obubbi kuba ogenda n'okola kyetuta procurement auditing ojja kulanga sente zonna zibirawo mu contract z'enguudo contract z'obutale contract ezigula eddagala contract ezigula engoye bonna bubbi kubanga technical gwenkugambye akulwa kaawo batawuni clerk batuula n'abakozi banne ba supervising aba contracts committee balonda chairman alina kujja kulaba muwaddaani naye ate nayo eri ate chairman naye yafuuka ceremonial kyenkana anti ali political chairman wa district kagologosi kakati kiki mbagamba tulina okuvaayo buli stakeholder owa ministry eya health jangu n'abakulembeze ku ground ogambe bizibu ki tukoze tutya synergies o education then ba MP balina okuddayo ku district nabo ne bateesa n'olukiiko lwa district okulaba nga tumalawo ebizibu by'abantu otherwise
ekizibu kikyali kinene chairman kitata ng'okomawo kali minisita yakuyambye n'akaddamu baba babubbi bazibawo obudde bunaatera okuggwayo mubeere time bad ate etteeka ligamba 15 Juni bwe lutuuka nga tonnazisaasaanya nga baziddiza n'olwekyo twakategedde yabadde Merisa Nabukeera Lwengo gwe wabadde okabuuza naye naye kankuweeko information yawe ewamu bwe kityo nti bazibawale naye district ezimu tezina capacity to plan for their programs nti bwe bakola nsomesa procurement planning bwe bakola proper procurement planning sente ne bwe zijja kubanga PDDA Act eri clear nti ne bwe zijja nga ebintu bino ina level wabituusaako wabiteeka mudda sente ezo zifitingamu nga we information nga mugenda kwekyo kufuna clarity ebimu ku bizibu byetufunye districts zino tezisobola kubanga zigenda mu maaso ne zihiring abantu kubanga sente zino waliwo kye bayita system nti eri wamu nti ono wana agenda mu maaso n'acontracting abantu ne woona omuwa warrant kuba ebizibu olumu finance ekulaga genda mu maaso okole ekintu n'ekulaga warrant naye okueffectinga sente ezo ne bigaana kati gemba bangi agamu gegamba bangi agamu honorable ng'amaze chairman kano waliwo agambye nti bannabyabufuzi abo boogera nnyo oyinza sijja mwogera yekkaawo nga simuleetera bizibu nti boogera nnyo oyinza ogabye boogera mazima naye bannabyabufuzi bayingirira nnyo abatekiniko naddala awali ssente mu zi projects ezo baagala bateking over omulimu gw'abakaawo ne batawuni clerk naye ate bwe bituuka okwacountingira ssente ffe tuba tuzacountingira tandikira awo kaawo oyo njagala agende amaanyi agateeke mu kusoma article 19 ya ssemateeka ya Uganda. Article 19 eyogera ku ani alina obuvunaanyizibwa okukola planning. District councils eziriwo obuvunaanyizibwa okukola kye bayita planning. Kaawo aweebwa amaanyi ge ag'enjawulo okuba nti yafuga ssente yazirina. Obuzibu bwajjidde ayagala afuge ssente azimaamire ng'amaamira amagi gaayo bw'anaamala n'amagi ageeriire ate kati ffe abantu batuma kebera amagi yamaamira ameka obwana yayaluzza bumeka obwafudde ebisusonkole bibiri bimeka kaawa ayagala amaamire amagi nga togalabyeko bw'anaamala agamba obwana bwavuddemu busatu aye tokebera ebisusonkole ebyezafudde kati awo baaba nonda kukolaki kale wadde baatuwa obuvunaanyizibwa naye ne batuggyako obuyinza obumu naye abantu ngenda bannyonnyola ki nga baabala amagi mangi ku ssaawa y'okubiika ate okwaluza ng'obukoko butono oyo kaawa agume Lwengo nga district kulemberwamu article 18 ya ssemateeka 183 ne 186 ya ssemateeka ya Uganda. Buno obuyinza obwaba n'abalala baagala okutwala district ng'ezikulemberwamu article 22 article 22 egamba nti president anaakulemberanga district naye okusobola okukikola ekyo ajja kulondanga omuntu agikulembera naye ate nga noyo omuntu gwagikulembera alina okusooka afune approval ya 2 ebya parliament ya Uganda. District ye Lwengo ne district endala zikulemberamu article 18 so si 22 so era RDC waffe n'abalala omuli ne bakaawo nyongera okubategeeza mbu district council district chairman ye president wa district bagenda ku mikono bagamba yono president wa district president wa district abeera RDC abeera nga ambassador nga utukeera wano president alina ambassador waffe ali Tanzania wadde akalinga flag ya Uganda nga li Tanzania tafuka president we Tanzania president we Tanzania yali omulondo we Tanzania kati ffe Lwengo kulw'okuba amateeka twagetegereza bulungi situgenda kuddamu kukkiriza jjooga erimu erisusse erisobola okugumiikirizibwa era kino ndi mukigamba RDC we Lwengo wamu ne kaawo owa district ye Lwengo council is supreme body ekulembera noyita RDC okugula akatooyi really kata planning atamayina woje kali kati katwina amasomero ampege twazimbye ngeri kyakanyeenya ngenda bongera ebizimbe ngeri erwentale batandika okuzimba ngeri erwendezi era ninde RDC agagulewo nzo lunatuka bwenti nga gawedde nga bagamuyingiza abaana mubulako ntebe ngenda zibawo bwetyo bwetukola emirimu Lwengo sitaddamu kuwereka bukulembeze bwaffe abantu bwe batuwadde nga tubuwa omuntu omulala ogwenka sitankola planning ng'essente zizze kuzirondoola omulimu gukolebwe ng'okwasa abantu basobole okuyanga bafunamu. On a lighter note mubadde simanyirwa bwe kyajja abantu n'abakyama munabadde nnyo n'entalo ne minisita abe minisita Kasolo wekyotera gwoli we Lwengo ki ekibadde kibatta just
twala mukisa guno okutegeeza eggwanga ku nsonga za Honorable Kasolo nti nze Honorable Kasolo twatudde ng'abantu abakulu ntukanya ku nsonga nti tukanye entalo. Kanyongereko kano. Honorable Kasolo alina kyatusinga. Twagala musindika mu Central Executive Committee atukiikirire nga Buganda. Kati mwagala kujja Kiwanda wange. Kiwanda ali mu ekiziti. Nesi kyenzo okwogerako wano. So Honorable Kasolo twagala tumuwa obululu naye yeewuunye. Ate twagala ave mu ntalo ziri ezeeri wansi. Kati musindike muzire ennene ezeeno waggulu. Eri wansi abeere mugatta bantu. Nake njagala okusooka okweza ku Kaawo. Kaawo oli ensonga gye yayogedde ekyamazima ewamu ntuufu. Mwami Kitatta ne chairman ono bo balina capacity olumu. Waliwo district ezimu ze twafuna obukulembeze ng'ekyamazima sibandi badde bakulembeze. Wentalo zivaawa ng'ekyokola takimanyi ate nga abalala bajja kulya. Nagambye corruption oli chairman bwe bamala omuteeka nga gavana wa district n'amanya nti ye chairman yakulembera council kati bali abalala teboogera. Yayagala okuwandiika abakozi ba corruption eri mukuwa abakozi service commission eyo chairman yagironda ayagala bonna abamulondera akalulu beba bagenda mu service commission afune emirimu batenda na ba district chairman yayagala bawa basobole okuzaayo percentage kakati ne kireeta olutalo Kaawo ajana atunulira etteeka limu okumanaginga sente zino chairman yabawoja n'agamba Kaawo njagala milioni 5 namubuuza nzijjewa n'agenda ba heads of department njagala ya 2 n'agende walala njagala ya 3 naye nga mubuuza ngenda za accountingira we wava conflict mu district n'entalo. Chairman Kamadi uwonzeka ensonga yo minister awulira. Nina akantu kesimanyidde bulungi ku Dr. wayogedde ku budget kubanga atulaze nti oluusi bye tuba twetaaga biba bingi ng'ate yo nga budget siriya ate eri waki wansi naye mu budget mwe bakwata ne bajjamu emmoroka ya diso mu budget mwe bakwata ne bajjamu ya RDC kwa buli district bw'olaba ddabo kabini enyirire ennungi eteekeddwa kuba ya diso oba RDC era mwe mwandibadde mukwatibwa ne muvaamu ya Kaawo n'abakulira ebitongole ebyenjawulo ne chairman. Naye njagala okukaanyako ebitundu ebimu ne Kaawo oyo kyayogedde nti tulina okusoomoozebwa nti ffe okubeera memba wa council olwaleero mu 2025 nga UPE amaze emyaka gye simanyi oyina kubeera na nnangamuntu nakubeera ng'oli muwandiike ku register y'eggwanga. Kakati osinkana ebitundu ebimu ngo omukulembeze asindikiddwa ku budget eriko empapula 2 asindikiddwa ku local government act gye sirabanga ku kopi ya Luganda ng'ate ye bamusaba nti alina kubeera na nnangamuntu nakubeera ku register. Kati bwe mutuuka mu council omusajja oli alina PhD master sagala ngenti okusoma oba kya bbeeyi nnyo. Kya bbeeyi sebo. Nze sagadde nkyogere obeekalungu. Nze kankyogere okusoma kwa bbeeyi. Okumukwataganya ne honorable councillor eyazze ng'alina nnangamuntu nga alina ku register y'abalonzi nga kikola ki kikaluba. Era olumu nali mbuuza nti ebimu kye tuganira ku gavumenti erina obuzibu nti clerk wa council minutes zonna eza council aziwandiika mu Luzungu era waliwo districts wembeera nga Kaawo ali mutawulira Luganda naye ate nga honorable council ne council ate nteesa mu Luganda kati asobola otya okuverifyinga nti biri ebyawandikiddwa clerk bituufu. Kati tulina ekyo kyobola nti omuntu yenna alina okumanya okutono ku buyinza bwe bukoma alumba. Nze wange Kalungu njagala okwebaza nti byempulidde ate oluusi ewalala waffe ebyo tululiranga byafaayo nti Kalungu RDC chairman waayo na RDC ne Kaawo bagezaako okubeera nga batambulyamu naye okusoomozebwa kyo kwe tufuna nti waliwo ate nga bibagee nti RDC waliwo ayagala akole eja chairman ate tulinayo neoyinza okusanga wonaliwo kansala ng'obwa chairman ate ayagala abukole ki osanga wonaliwo kansala ng'obwa Kaawo oba obwa district union naye ayagala abukole ng'ali mu kulambula ekizimba asazewo ti wano wa chairman olina okukolawo bwoti tokati ate yagitegedde ki so kwe kusoomozebwa. Honorable Minister, Honorable gwe ng'oggalawo owunzika bwoti waliwo Sempala Francis Makindi kino ndowooza akirese abuuza nti ogenda kukola otya okubayamba ssente ezikuŋŋaanyizibwa zisigale eno wansi. Kati n'akalala chairman kaleese mukalowoozaako muti ebiseera we nabeererako eyo
bali bagamba mbwaki ne LC3 aberewa S4 chairman wa LC3 nga baga district councillors bonna baberewa HS and above. Mr. President ya kigoba naera concern ya chairman ogirabye naye nze ndowooza gye tulaga ng'ensi bwegenze yeeyongera newankubadde abakulembeze balina kubanga bo balina president nga muntu na myaka 18 gye bujja eyo wakiri omuntu wabe nga bayasomako kusinzira ku level oba kansala nga wa P7 oba nga LC3 chairperson wa S4 kubanga tebasobola kuba nga bakuba billions nga budget zinene bweziti nga tosobola wadde okukola interpretation era awo nawo tufunyeewo obuzibu nti mismatch eyo wakati w'abakulembeze ne ba technical bireesa obuzibu naye nga maliriza ebimu ku bye tukoseeko emphasis tebulaki twagala local government ministry n'aba local government finance commission bayongere ssente twagala system waliwo eyitibwa IRAS eyambako mu byokkola okubanga ekuŋŋaanya ssente ne wabawo ne system endala eya ilograve nga local raise revenue toddamu kumukwasa nti ndese license kwatayo emitwalo 3 twagala local government zonna zibe nga ziri ku system ekuŋŋaanya naye ng'ate akasente ako tokateeka walala nga ate local government eyo bwe yagalidde ng'esobola okukakozesa bwe twafunidde report nga kati ku irregular kwagendako local government 29 naye nga gye bayita IRAS etambuzizza eri mu logaments ezisukka 10 kyemmanyi ekyo bwe kinaakolebwa ne bannansi ne bamanya tolina kuwaayo kasente katali kako tujja kubanga tufuna enjawulo naye nga naatera okumaliriza ffe kyetuliko kyetugenda nga parliament banaye mbasaba ba MPs muneegatteko bwe tunaatuuka okubanga tulina budget committee ng'ereese ne committee ya public service and local government ebintu bye twasabye bikolebweko nga twagala ssente zongerebwe mu local governments zibe nga sobola okuweza wakiri ebitundutundu 15 ekyo tukisimbyeko nnyo naye ate wetumala okusimbako nga local governments zifunye ssente nga zisobola okukola emirimu gyayo central government mbasaba MPs mu nyongero okuyimirira nange central government erekeraawo okuyiikiriza local governments bino bye bagamba buli kamu nze nina okukakola kankweneko example kano nina ensonga ya Gunda forest egenda maaso bannayuganda mugiwulira okuddira Wakiso district n'ogamba telina buyinza ku kibira nga mu 1932 bwe bagazeetinga ekibira ekyo ne bamala mu 1998 ne bakideclaring nti kya Wakiso ezo na gazeti weziri negwe nova gy'ovudde n'ogamba amateeka tegalina kugobererwa nga minisita n'abakooba mu 2023 yawandikira president n'agamba tutandike ku process edigazetting gwe n'obitabitunulamu okwe kujja ogwo local governments kwenjogerako ti center erekeraawo empisa ezo ez'okulemesa local governments okukola emirimu mu seconds nga 3 siibula busiibuzi siibula ensonga bbiri zokka esooka waliwo mpeeza message ku musolo gwe baabinise ku bantu b'e Katovu ne town council endala eziva ku bizimbe omusolo gwa kwetegerezebwa bulaka mungi ko okusinga abantu gwe basobola era tugenda kujja tubawo omusomo ogumu tuguyimirize ogumu gukakanyizibwe nenga maliriza Banabukoto West constituency eri mu Lwengo district mbasaba mbere bakisaba mpeko mukisambireko member of parliament waabwe tebajja kwejjusa chairman Kamad sibula seconds abantu ab'ekityawe twadabiriza essomero n'ekyagambiddwa ku primary ku secondary ku lunaku lwokubiri okuva ssaawa 4 7 tujja kubeera awo okujja konzikiriza ntumire ku mbaka wa parliament ono Joseph Gonzaga Seungu ne Ronald Katabazi Francis doctor inakyogamba tuggalawo waliwo kansale yabuuza nga bano bayisa ssente za wage ne pension n'agamba nze ezaffe ziriwa bwe bataamuwa n'agenda mu anti-corruption ensonga ya Gunda kasandi ne mwanyi naffe ejja kuggwa honorable Sibula ku lwaffe ffenna banage twe tula mu nyumba